Lwero mbagambe ne bagamba nti parliament ngetudde ne bagamba nti natunuulidde ba MPs muwozi byagambye nti they are crowns sibe badikuula ne bagamba nti alina okujja ng'era batudde nga badikuula tazze naye bagenda mu maaso kati babadde bawakankula kyaki betakulira entalo yabavuminaga badikuula idiots. I'll come and arrest them. Idiot mu Luganda kyeki briefly abeera musiru idiot omusiru aba asembayo kakati ekyo obukulu bwa kino kyonna Peter eggwanga lyaffe Uganda lyawambibwa Museveni ne famire ye be batukulembera Mwami Museveni muganda we Sale ne mukyala we kati n'omutabani era abaka pamina nababuuza abenale mbali bukede wa speaker Anita Among ne basimba line basobole okubuuza ku muhozi bakwateko mu ngalo era nga ne kamera ziri wali oli bwa smiling na yasaba yali omugenyi omukulu liyali ne musimba line and you take turns mu kwekubisa ne mutawano wa Museveni nga mugira bange privilege at a level of parliament kati enkiya ne mukira ye ayina okubasalutinga ne mukira ne mugamba nti yitawo nti jangu tukuyise mwe bani yadde 100% right ogamba nti wano badikuula tebaddangamu ne bamanyira kubanga nkibuuzizo ero mpame ne magamba nti yagambye nti erwero abadde nenga nti guyaga oli bafuni kye kipita naye era kategori ya busiru kakati kibanga ndowooza oli waga nti oli mbuzi ne mugamba nti mbaga ebintu kisoka muwezi byayogere ntaniso bitwala serious we yagamba nti bagenda kuwamba Kenya nali omu kubalooza nti si kituufu bwe bawambirayo Besigye ne manya nti Kenya bagiwamba like nga biri bit philosophical naye nga bitebera bagenda kutta Besigye kati naku zino ne manga nti osanga okumulumya enjala afire mu komera nga part of the scheme ne baga gwe erwero abadde nga yimuyuka owakulira amagye ne muga kati gwe oba okola ebintu nga biri bafunale member of parliament wa magye ne muga bago ebintu byokola biri bafunale nga lwe bakusindika ogenda olumbe omusinga n'osanyawo olubiri maybe muwozi kwasinze oganti we bafun ebyo mba bibuza parliament kawongezi kola